answer when it calls me. I will answer when it calls me. I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. Oh, somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mwebale nnyo okujja, mwebale okubeerawo mu bungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bw'osharinga vidiyo eno, simanyi bwe nnyinza okubeebaza kubanga mutambuza message etambula. Njagala era ogisharinge nga bw'osharinze zonna. Bw'oba oyagala message zino nga bamaze ozitemaatema, kubanga abantu e Uganda kati data abatawaanya, naye ng'asobola okuteekako n'azidownloadinga. Vidiyo yonna gye tuba tukoze tugitemamu obutundu nga 4-5, so afuna data omutonotono n'azidownloadinga lumu n'azirabira awo ku WhatsApp nga eza WhatsApp, nga si za kulabira ku YouTube oba ku Facebook. So bw'obanga okyetaaze nakyo osobola okujja mu kabokisi kange ne tulaba bwe tukikola ku namba yange +974 33 93 9639. Ate era bw'obanga oyagala okuyiga ng'oyagala gw'ozeesalire, ng'oyagala kuzisala ozigabire bw'ozigabira, era osobola okunkontaktinga ne nkukwasa abikolako n'akulaga bw'obanga oyagala zisala n'akulagirira gwe n'ozeesalira, n'oba nga osobola okuzeggyirayo wonna w'oyagalidde. Olwaliro ennaku z'omwezi eziri 2 omwezi gwa 7 omwaka gwa 2021. Ebyokwogera tulina bingi as usual, naye ngenda gezaako ndabe nga mbimalayo. Gwe kyoba okola sharinga vidiyo tuleme kubaako gwe tuleka mabega. Njagala okwebaza abazirabira ku YouTube, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa, kuba twakatandika ku YouTube naye ba viewers ku YouTube enamba erabika ng'erinnyidde ddala ng'ekula everyday, process by process. Ate ne
ne ba subscribers nabo baweze. Sirinaamu nti oba njagala ssente ku YouTube bikino abantu kasita beeyongera nze okulaba message kyekikulu kubanga n'ekyokusooka sirina kaadi eyo ey'okusasulira simanyi nange bansasule nno sigirina nakugirina just njagala namba bantu kufuna message kyekikulu biri ebirala tuli biraba ekirala n'okukuumirayo content nti generations and generations baliraba biki ebyaliwo. Waliwo omukufe wano yaŋŋambye ebintu byo byonna tugenda bikuŋŋaanya nja kuyambako tukole akatabo ne mu bintu ebyenjawulo experience ez'enjawulo ensomesa ya Bible yaŋŋamba nti yagiwuliddemu amakulu n'enjawulo ayagala tujja bikuŋŋaanya tubikolemu akatabo abantu basobole okubanga basoma ebintu mu simplest way. Omanyi olumu babitusomesanga ziringa formulas za chemistry ziringa gundi za mathematics bulldozer method simanyi methods nga tobitegeera elimination method kugamba nga tobitegeera. So nga yagamba nti tujja kukola akatabo tukasembereza abantu basobole okubanga basoma ebintu babitegeere. So neyanziza nnyo mwebale nnyo. Oyo nne gwe nayogedde naye dokita dokita nga sinatandika video ya leero njagala okukunga abantu ffenna aboogera online. Saagala kweyita buloga naye ndowooza lyerinnya eririwo erisobola otugatta ffenna kangambe babuloga bannange bonna babuloga mwenna njagala obbakubira omulanga. Abantu TV bazijjamu obwesige ne batuteekamu obwesige. Kyova olaba omuntu obeera ne numbers ng'osinga TV namba osobola okugenda ku mawulire oba ku programu eya TV ennene nga vidiyo yaabwe erina tokke nga wire omu olina 9K asimu wire ng'olina 9K nga NTV erina tokke. So abantu bataddemu obwesige okulaba bye twogera n'okutugoberera. Mugezeeko okuwa abantu ekintu ekituufu. Ekintu bw'oba tokyekakasizza nga kirowoozo kyo kyogere nti bannange olw'ensonga bweti ne bweti bwenjirabye nga nze ndowoozezza kino kati kyolowoozezza tokifuula mazima. Nkugambye okuva eggulu nazze ne mbagamba banaye Ssaabasajja Kabaka mulamu. Ekyo nakyogedde with authority kubanga namaze kufuna source. Singa mbadde nsobola okuba puleyingira eddoboozi mwandyewuunyiza. Si era ŋŋaanye n'okuwulirizinga audio ezo ze nayogedde n'omuntu. Sisobola kuziwaako kabe mama Ebenezer sisobola zimuwa kubanga nti eddoboozi bwe liba linvuddeko ne ligenda mu kabokisi k'omulala mba sikyalirinako control. Mba ndirinako control nga nze ndirina. Nazze ne nkibagamba Ssaabasajja Kabaka mulamu. Naye sitiro abantu basigadde abantu bakubuuza bane Ssaabasajja Kabaka. Bannange okiwulidde, bannange owulidde, badeployinze everywhere. Ssaabasajja Kabaka mufu. Gundi agambye Kabaka mufu. Gundi agambye bagenda muzika abantu 5. Gundi agambye no. Bw'oba okirowoozezza n'ogamba abantu babuulire nti kino kirowoozo kyange tobakakasa. Ate waliwo ebintu ebyokuzanyiramu biro ebintu si bya propaganda. Oyo Kabaka waliwo omusaayi Katonda gw'ayawula nti omusaayi gwa Abyarimaana omusaayi gwe bwe gwayiika miliyoni 4 zaagwa wali ez'Abanyarwanda. Waliwo ekintu kye batazanyiramu. Kati Kabaka si muntu wakuzanyirako bintu ebyo kind of propaganda nedda. Wakiri abantu jangu babuulire nti n'okusinza bwenda babwe badeployinze ku Masiro ne badeployinga Emmengo neokengeddemu ŋŋamba oba kati omuntu akitwala nti kirowoozo kyo akitwala nti gwe bw'olowoozezza takiyingiza mu mutima nga bw'ojja n'oyoga n'ogamba bannange Kabaka afudde. Kabaka yafadda baamukweka
omulambo bagenda kuguziika abantu 6 kati abantu batekamu obwesige bamanyi byetwogera biba byebyo ekirowoozo kyo kyogere nga kirowoozo kyo ndowoozezza bwe nti wabula si kukakasa abantu kubasuza nga tebeebase oyo kabaka okugamba obugambi nti kabaka afudde waliwo omuntu ayinza okukutuka ng'akiwulidde nti kabaka afudde kati temukutula bantu mitima yes ekyokumulaba kirala ekyo sikinaako idea naye kyenkukakasa kabaka mulamu oba tumulabyeko leero oba tetumulabye kyenkukakasa kabaka mulamu ekyo kyenjagala okkirize kati ekyo nkibakakasa kubanga nakikakasizza nti kabaka mulamu so ako kabadde kalowoozo kempa bannange bonna betukola omulimu ogufaanagana mulekerawo okutyemula abantu emitima kabaka si muntu wakuzanyirako kabaka si muntu wakwogerayogerako ebyo mubyogere kuba Museveni lwaddembe okumubika emirundi 100 olunaku olwaddembe okumutuleetera mu foomu ez'enjawulo naye kabaka nkugambye kabaka okufa mbabuulira mujja kukutula abantu emitima mu mutima mulungi nkaleese nga kalowoozo obenga oli buloga waaki obenga oli buloga waffe wa NUP obenga oli waki kabaka mumutekeko olukomera sigambye nti tumugayalirira obulamu bwenno naye bw'oba tukikakasiza bambi temumala gaki mujja kukutula abantu emitima nze nina omukyala gwenjogera naye ali Boston bwawulira ekintu bwe kiti ekikutte ku kabaka mukyala alina pressure ye tomugambira ku kabaka wakiri omubikira omwana we wakiri omubikira omuntu we naye nga si kabaka so byebyo nina ebintu bingi ebyokwogerako leero naye njagala okugenda kwata ekitabo kyo wandika ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula 18 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna Acts of Apostles ebikolwa by'abatume essula 18 chapter 18 verse 1 to 4 ogende mu Philippians chapter 4 verse 14 up to 16 ngenda kunnyonnyola mangu olwabyenjogera gojja genda osomewo lwaki ndeese gundi ebyawandiikibwa bino nalabya amawulire ekiro nendaba abasajja ba Katonda 2 omwami omu bamuyita Reverend Canon Eridadi Nsubuga Kironde bali side ze Luweero around there n'agamba gavumenti mutuyambe kubanga tetukyasaba amakanisa maggale abantu tebakyaleeta ssente mu kyaki naffe tuli bubi tetukyakola abantu tebakyaleeta ssente mu kyaki kati awo ffe tuba tetulina kye tulya kubanga tulya ssente abantu ze baleeta mu bibbo omulala bamuyita Emmanuel Kabali yayina ekkanisa 2 zaddukanya simanyi wa ne wa era ye yagambye bw'ati ku luno mboneredde yagenza akuba bulooka n'agamba ku luno mboneredde njagala nkube bulooka emitwalo 2 nzooke mu gw'omunaana nzitunde nsobole okufuna ssente ku luno mboneredde kaakati njagala oboneredde ani yakukubye ani yakubonereza era oboneredde ki ebbanga ly'osumbidde ekkanisa 2 namba gwa amagezi go gakuwa nti oyimirirawo ku birabo mutugambe ze ssente za Katonda mmwe bakatonda ssente ezo mutugambe ze ssente tuziwa Katonda zituteeka mu kibbo ze mulya Bayibuli egamba tojjanga mu nnyumba ya Mukama nangalonsa ennyumba ya Mukama ereme okubulamu ekyokulya kati mutugamba mutya nti ennyumba ya Mukama eweddemu ekyokulya ku mwezi obwezi simanyi weeks mmeka ze twakamalamu
lockdown nga bulijjo tusaba emyaka n'emyaka tusaba abantu baleeta ssente mu kibbo ennyumba ya Mukama eremu okubulamu ebyokulya otugamba otya nti mu wiikisi 2 ekyokulya kiwedde mu nnyumba ya Mukama. Ani abagamba nti omuweereza oyimirirawo ku ssente za kibbo? Njagala omumpe, njagala omumbuulire ani abagamba nti essente z'ekibbo mulimu? Mmwe muleeta ebintu ebyokuyiiyiriza mu kyaki ne musobola okubba abantu kubanga ogenda okutta buli lwofuna ekizibu obwongo bwo buddukirawo mu kibbo kya kyaki. Mmwe muleetera okukutulakutula mu bagoberezi kubanga waliyo awaayo ennyo wali wajja n'omutima omutuufu n'agufuka nga ye azze kunoonya butukuvu na butuukirivu tomuwa na budde kubanga ye taleeta biweebwayo na bya 10 mu kyaki. Oyo tomuwa budde wabula n'omakinga sure nti oli aleeta ekiweebwayo gw'olowoozaako kubanga ekiweebwayo kirina we kikujja. Musituke muggyemu amaganduula mugende mukole. Kummwe ani yaweereza okwenkana Pawulo? Njagala mumbuulire kummwe ani yaweereza njagala mwenna Uganda kummwe ani yaweereza okwenkana omutume Pawulo? Alina ebitabo mu Bayibuli. Kummwe ani yaweereza okwenkana Pawulo? Soma ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula 18 kikulaga nti Pawulo yali akola tenti. Akulaga yagendanga n'abuulira n'akomawo n'ajja n'akola tenti n'atunda tenti n'agenda afuna ekyokulya. Abantu okuleeta mu kkanisa toyina kukiyimirirako nti kyogenda okuweerako renti nti kyogenda okusasuliramu abaana bo school fees. Abantu bebanga bakuleese yes Bayibuli nkimanyi muba muyina okubikozesaako waliwo bye baleeta ng'era byammwe naye byonna tebiba byammwe. Bayibuli egamba ennyumba ya Mukama eremu okubulamu ekyokulya si mmwe mulya mu nnyumba ya Mukama mwekka newankubadde era Bayibuli esomesa negamba nti omulunzi anywa ku mata g'ente z'alunda. Kituufu omulimi alya ku mmere y'omu lusuku lwe kulyako wabula si kulowooza nti mmwe bannannyinizo zonna waliyo omuntu ali mu kyaki nga naye alina okuyambibwa ku ssente ezo. Lwaki mulowooza nti munaayimirirawo ku kabbo? Nkubuuza gwe oweereza Katonda okwenkana Pawulo? Pawulo yayogera ne Yesu n'amulabako bw'ati ye yamwebuulirira enjiri mmwe bantu be bababuulidde n'enjiri. Pawulo Yesu yennyini ye yamwebuulirira enjiri. Pawulo nga emisana ajja n'abuulira enjiri akawungezi n'agenda akola tenti ng'alina oda ze n'amanya gundi yaŋŋambye ayagalayo tenti bweziti. Temulowooza nti mmwe musoose okubeera n'emikolo egi gundi ejja tenti. Pawulo yakolanga tenti mu Bayibuli. Pawulo n'amanya nti nnyina crusade akawungeezi n'amanya kansooke nkeere nkoleyo tenti 6 nzireke wano abaana bazitunde wajjo kammalirize oda za gundi yansaba tenti bweziti. Tenti temuziyita za kusaaga. Ekimu ku kyasuula omugagga Tycoon Brian White tenti bintu bya tenti emivuyovuyo gyali awo simanyi tenti bukadde bumeka. Pawulo yakolanga tenti. What is that? Hold on. Mwasonyiweko bamikwano. So mbadde ndi ku basajja ba Katonda
mmwe muleetera abantu okudda emabega kubanga bwe mubatunuulira nammwe mulinga gavumenti ya Museveni bwe mutunuulira kyaki mmwe okutegeera kyaki mugitegeerera mu kibbo ne mwerabira nti n'oli aleese omwoyo gwanoonya Katonda atalina 10 abo muba temubafiirako ddala waayi temujja kuweereza bw'onoosoma ekitabo kino eky'Abafiripi kino Bafiripi 4:14 okutuuka ku 16 Pawulo agamba newankubadde mwampa emirundi gumu oba ebiri gye mwampeereza alina gye yagenda ne batamuweera ddala agamba naye newankubadde nga mmwe mwampeereza omulundi gumu oba ebiri naye ekikulu kyange tekyali kummwe kumpa biki bye mumpadde nali nfa kummwe okwongerako ebibala eby'omwoyo okubanga mukula mu mwoyo kyekikulu y'ensonga lwaki nzija okuweereza mu mmwe ekikulu si mmwe kumpa bwe muba mumpadde mwebale era Pawulo yagamba nti twaba blessinga kiri mu 18 kiri mu mmeka kiri mu Bakolinso mmeka 10 mmeka nga Bayibuli egamba nga Pawulo agamba nti twaba blessinga n'ekigambo namwe ne mutu blessinga n'ebintu ebikalu mwebale nga beebaza kati abantu okukuwa bakuwa buwi wabula si kujja ng'okirowooza nti bajja kukuwa ne bwe batakuwa gw'oyina omulimu gwo gubeera gwa mwoyo si gwa mubiri kati omusajja wa Katonda oyimirira otya mu gganduula n'ogamba mbuno ennyumba ya Katonda eweddemu emmere ne gavumenti ebalowoozeeko kati onoogamba otya abantu nti tusabe Katonda nga naawe oli mu kusaba gavumenti basajjamu omwewummuzeeko kakati gwe bw'oba tosobola kusaba Katonda kati gwe olaajanira gavumenti etuyambe kubanga naffe batulowoozeeko abasajja ba Katonda Katonda yabayita kumuweerereza bwereere tunagamba tutya abantu nti musabe Katonda nga mwe abasajja ba Katonda musaba gavumenti n'emmere obumere bulijjo abantu ebiweebwayo bye bawa katugambe nti kanisa ya mu kyalo njavu obusente bwe baleeta mu church olaba n'omuntu ayokya kasooli ku kkubo yakimanya nti lockdown eze nyina okufissa kano ndiisa abaana bange kakati gwe w'omu kanisa ogamba otya nti ozuukuse kati okuba amatoffaali mbumboneredde oboneredde ki era ani akugambye nti nno kubanga okubonerera kitegeeza kyobadde okola kibi n'obonerera ge makulu g'okubonerera tubuulire oboneredde ki musajja gwe oboneredde ki ekyo kyogamba nti nno mboneredde era okiraba kati kyova olaba neebaza Katonda Mukama kwata olweyo ezo ekkanisa baziggalire ddala kyova olaba omuntu bw'asumba nga yeekolera obuweereza tebukumenya kubanga weesolovingira ebintu byo lwe baba bakuwaddeyo baba bayongeddemu bwongezi kupushinga on wabula si kutuula kati kitegeeza bw'ogenda mu kyaki ne bataleeta biweebwayo na bimu bya 10 ovaayo onyiize n'ebyobuwulidde tebiba na makulu abantu oba bawadde kikolimo oyina okugenda ng'abantu tebasuubira kukuwa bwe baba bakuwadde ne bakuwa ate ze batadde mu kibbo eza Mukama waliwo emirimu gye muvunaanyizibwa okuyamba abanaku ku kyalo tolowooza nti zonna bwe bazitadde mu kibbo zibeera zizo waliwo emirimu gya Katonda egiriwo tojja kugenda kulambula mulwadde omusabire busabizi omuteeka emikono omusabire otambule ogende bw'omusabye n'omugamba nti omusabidde n'omala omusabira n'omuwayo kiro ya sukaali oyo omuntu awona Yakobo yasomesa bw'atyo Yakobo akisomesa nti okusabira busabizi omuntu n'omugamba munnange mukama waffe tekimukolera makulu okujjako ng'omugambye nti kati kwata ne ssente zino onywe ku kasukaali ogende ogule ne panado oyo omuntu awona kubanga oyimiridde naye mu mwoyo ne mu mubiri kati bwe mubanga Katonda wammwe temusobola musaba mmere kati ffe tumusabe ki nga mwalemeddwa obbaliisa mwagala gavumenti yebeebaliisa kakati ffe tugamba tutya nti tusabe Katonda wammwe kyoyo oyo atabakolera Pawulo agamba nakolanga tenti basajja mmwe muleetedde waliwo omukyala gwe njogedde naye wano bane mujja kunsonyiwa bw'oba oyina message yo nga sinabagiddamu nga nakuwadde essimu yange oyinza ogweddalo waliwo omukyala ngambye nebaza Katonda kubanga nalokoka nga ndokose nentegeera Katonda senga seekyo ku kyabasumba kye bankola ne kye bankoze naali badde naddayo dde emabega
niyo olw'okuba nategeera Katonda wange nsabira waka naye nzizeemu kulaba ku YouTube okwo nentandika okukugoberera era ekintu ensonga yange yeeno neeno naye nze nava mu kanisa kati nsabira waka. Bantu mmwe Mukama agenda basiba abantu mu bulago nga mmwe mwazza abantu emabega be mwali muyina okutwala mu maaso nga mmwe mwabaviirako okudda emabega. Kuba kati omusumba bw'oba ojja nga tageti ye eri mu kibbo n'osuubira nti leero bajja teekamu emitwalo 5 ne bateekamu 6, kitegeeza obeera tewazze kusomesa oba tewazze kubuulira bantu bulamu bwa Mwoyo. Pawulo abagambye mu Bafiripi, nze ekikulu kyange kyali mmwe omuntu wammwe ow'omunda, ebibala byammwe okubala eby'omwoyo, omwoyo gwammwe gukule. Bayibuli egamba nti mubalenga, Bayibuli Yesu yatuwa ekibalo 3:69. Obeere ng'obala nga weeyongerako bweyongezi mu nsi ey'omwoyo, wabula mmwe mujja obwongo bubali ku bimu bya 10 na biweebwayo. Kati lokodawuni yiino yeeboogeza eby'ekisiru. Kati mbabuuza, ffe Bayibuli etugamba Katonda aliisa ennyonyi ku ttale ezitalima. Kyogamba gwe Reverand, ekyo kyawandiikibwa tokimanyi? Tokimanyi? Tokimanyi nti Katonda aliisa ennyonyi ku ttale ezitalima? Kakati njagala nkubuuze musajja gwe Reverand n'ebijowoowo byo, ozze ku TV okabirira Museveni akuwe. Kati ffe otugamba otya nti tugende tusabe Katonda? Katonda tasobola kugaba mmere, agaba ki? Katonda tasobola kuwa muweereza we emmere, ffe agenda tuwa ki? Kati bulijjo by'obadde obuulira abantu obadde obabuulira biki? Olyoka ojjolaajanire mu kamera mbu Museveni tuwe emmere, mbu naffe batulowoozeeko. Bulijjo ze bateeka mu kibbo ziri luddawo, basajja mu kivula bamulidde ebikolimo, mulidde ebikolimo by'abantu. Abantu babakumidde enku ku mitwe gyammwe, basajja mmwe. Nze leka mbabuulire, kwegamba Katonda tali nayo tasobola na kuwa muweereza we emmere. Kati omulimu ogutasobola kuliisa guveeko. Omulimu ogutasobola, nga sinawulira ku musamize akaaba nti naffe abasamize mutulowoozeeko. Kitegeeza Katonda w'abasamize w'amaanyi okusinga owammwe. Tetunawulirako ku Maama Fiina ng'akaaba, buli avaayo bannaddiini batulowoozeeko, naffe bannaddiini batulowoozeeko. Kakati olwo abantu b'osumba nkubuuza, kiki ky'obagamba basabe Katonda? Bamusabe ki nga n'akamere Katonda takalina? Mwe muleetera abantu n'okulowooza nti bino ebya Bayibuli ngero za Wakayima ne Wango. Mugende bwe muba mwagala okunyumirwa obuweereza, mugende mukole. Bwe muba mwagala okunyumira obuweereza bukunyumire, genda okole ng'olina wakalimuko, ng'osobola okwesasulira renti, abaana bo olina w'obagira school fees. Osobola okweyimirizaawo. Omuntu bw'akuwaayo emitwalo 2 gikola amakulu. Gikola amakulu, owulira ng'osanyuse kubanga 2 ogenda gigulamu mugaati na sukaali ogitwale waka, omutwale waka. Mugaati na sukaali. Okitegedde? Naye bw'onooba olina ekizibu kya mitwalo 10 omuntu n'akuwa 2 era n'omukisa gw'onoomusabira tegujja kukwata kubanga okyalowooza kati oba 8 ngugjewa. Byo bye mutandika okutulagula ebitaliiyo. Byo bye mutandika okutubuulira ebitaliiyo, n'osanga omuntu nga buli lwategeka obubaka abuulira ku nsigo. Bukyanga nzija wano sibuuliranga ku kuwaayo, bukyanga nzija wano sibuuliranga ku nsigo. Ndi mu myaka emeka? Siina kigambo kyombuulira wano. Bayibuli erimu nsigo zokka. Bayibuli erimu nsigo zokka. Omuntu buli lwagira thanksgiving. Simanyi wiiki esooka ya thanksgiving, wiiki ey'okubiri thanksgiving, wiiki ey'okusatu thanksgiving, wiiki ey'okuna great thanksgiving. Kugamba buli ssaawa thanksgiving. Tewaliyo kintu kirala kikola butukuvu na butuukirivu nga si thanksgiving.
nosanga omuntu nzo abantu bangamba wano pastor ndi mulokoli wa myaka 10 simanyi kubikula Bible omu yangambye pastor webale okutubulira kubanga otugamba nti bwoba obikula aba Filipi genda eri ewasemba ebitabo nga 3 4 5 ebisemba jojo sanga aba Filipi nti nze bwobyogera ntandikira kimu ku kimu ngendo okutuuka ate ku Bakolinso kubanga anoonya Abakolinso yatandise okunoonya Abakolinso ng'ava ku lubereberye agenda obbatuukako eri nga service ewedde nga n'ebigambo tabiwulidde. Yangamba pastor webale kuba kati gwe otubuulira n'ekitabo wa wemba nkinoonyeza. Mulokole emyaka 10 ali mu church era awaayo n'ebiweebwayo abantu ne mubaleteekawo abantu ne bakona. Omuntu buli lwasanga waayina abantu immune yabwe spiritual immune yabwe nebanga eri weak. Buli spiritual virus ejja emukuba bukubi. Buli spiritual virus ejja emusanga immunity yeri tesobola. Buli kintu eky'omwoyo tasobola kuyimirira. Omuntu abene mu kanisa nga tukimanyi nti nno n'obwenzi kibi. Omuntu agamba munanze nsabira wa pastor Bugingo naye munnange nze bwe mba ne stress nywa ku mwenge ne yenze pastor sinywa nnyo just chupa bbiri zokka nga ndi waka wange mulokole. Tebatwalanga na budde kusomesa abantu ku butukuvu na butuukirivu. Wabula ye kasita targeting ekibbo nalaba nti ekibbo kijjudde. Mu kibbo mulimu akantu awo we wali ekkanisa mugirabira mu kibbo abakristaayo mubalabira mu bibbo buli ssaawa kuyiiya yokye munaawa ebyawandiikibwa byokka mu Bayibuli kyobulaba omuntu akubuuza naye ebyawandiikibwa by'obuulira yangamba naye kasajja gw'olabika wakuba Bayibuli eyiyo ne mugamba nawe bikula eyiyo ati ze sina Bayibuli konze gidownloading obisoma olabe. Waliwo omwe yangamba wire n'olyoka otulimba mbu Katonda mbuno wire n'olyoka osaba essala mbu Museveni afe mbuno omuzimu gusobola okutta Museveni nemukkiriza ate omulokolo biki ogamba otya nti Katonda yateesa n'emizimu nga Katonda atinza atya n'emizimu. Ne mugamba genda osome ba Ssekabaka ekisooka essula ya 22 ove ku lunyiro lw'19 olabe oba essula yonna gisome olabe nga Katonda apulaninga okutta Akabu. Nasoma olunyiri nti awo Katonda n'abuuza ani anasobola okunsendera Akabu. Omuzimu ne gumugamba tumanze n'agubuuza ogenda kukola otya. Ngenda kufuuka omuzimu ngenda kufuuka obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna. N'agugamba gw'ojja kukola ddiiru kirira ogenda okikole. N'agamba bannaye sikiwulirangako kiri mu Bayibuli. Abantu ne babasomesa kwegamba abantu ne mubakonya omuntu bw'akyawa obulokozi alabira ddala omuntu yajja ayina akaduuka ayagala keeyongereko ayina akaduuka ayagala ave ku kano ka retail agende ku wholesale nga yajja akayina obanga yali ayina wholesale ayagala kutandika kufuna gundi simanyi zino zi departmental stores biki commerce abantu olongezaako omujjukira omusajja n'agwa n'akaduuka ne kava mu wholesale ne kakira ku retail ne kakkirira n'akaggalawo n'agenda nga yalokoka ayina akaduuka ayina wholesale ye ayagala kweyongerako olw'okubanga yalokoka n'obusente bwe yajja nabwo obutono ne buggwawo nga mwe mu bumalawo abantu ne bakyawa Katonda. Oyinza okutugamba mbu toyina kyakulya ku lw'okubanga ebibbo tebakyaleeta ssente toyina mikono. bwe muba mwagala okunyumirwa obuweereza nga mwagala mu blessinga abantu nga Pawulo bwe yagamba twaba blessinga n'ekigambo nammwe ne mutu blessinga n'ebintu ebikalu. Ekisooka bw'oba onooblessinga abantu omutima gwo gulina okubeera concentrated nga wanoonyeza Mukama n'osaba ng'osabira abantu bonna. Naye olw'okuba olinamu abawa ssente ne bw'osaba bw'osabirako bokka akuwa gw'osabira abantu ne babeera mu makanisa ne bakona kubanga tomulowooza nako tomumanyi na linnya omulaba bulabi bw'oti oyo kulukulu kubanga mu mabaasa mumanyi n'amabaasa mugateekako amannya kugamba buli ataleese ebbaasa osigala omubanja buli eyakendeezezza naye osigala omukolimira mbulumuweereza Katonda mugende mukole tenti mugende muvube.
mwe mutuletera n'obutaba respecting ate nga Bible tugamba tuba respecting mwe mutuletera obutaba respecting kuba kati mwafuuka babbi bubbi. Yes, Bible egamba nti abeetika essanduuko y'endagaano ya Mukama. Genda osome Yoswa. Bible yagamba Yoswa abeetisse essanduuko y'endagaano be bano abatuwulira ekigambo bwe bamala okwetika essanduuko y'endagaano ne batambula wabeerewo emikono 50,000 omuntu omulala asooke nammwe ekibiina ekirala kijje naye wakati awo tewabaawo omuntu yenna. Ekyo kyali kikiikirira ekitiibwa ekiri wakati w'abeetisse essanduuko y'endagaano naffe ababagoberera. Naye baali baamakulu nti bwe baatuuka mu Yorodaani be basooka okulinnya mu Yorodaani. Bwe baalinnya mu Yorodaani nakola ekisenge. Bayibuli egamba nti entunnunsi z'amazzi ne ziyimirira. Yorodaani ne yeeyabuluzaamu. Abaana ba Isirayiri ne bayitawo. Naye kati bwe muba mulemeddwa okuyimiriza entunnunsi za Yorodaani ng'osabira omuntu tawona. Mumubba bubbi. Prosperity ye kabusi. Immunity ye spiritual immunity egwa bugwi. Omuntu kyava abeera mu church nga jjatula kuba kati atya banaawira batya nti takyali mu bulokole. Akawungeezi nagende wa Mama Fiina. Ekiro najja mu church nga business yo agiddukanyiza wa Mama Fiina. Kubanga Katonda wammwe yalemwa okumuyamba mu business. Mwana wange ndi mulokole naye munnange ensi eno nzibu anti ne Katonda yagaa nti ebya Kayisaali. Sooka ogende buli muntu ayina weyeekutte mwana wange. Omuntu natandika okubanga asamira ali mu church. Anti naye sijja kuleka ddiini ya tata ne maama. Tata ne maama nkugambye maama yali reveranda. Tata yali reveranda. Mama ye yali akola ku kituuti awo. Kati nvaamu ntya mu ddiini ya tata ne maama. Nasigala nga ajja ku Sande. Naye nga akawungeezi asibira wa mutuula ku mbwa. Basajja mmwe muli babi. Ate Mukama akibabalire. Mukama akibasibe mu bulago basajja mmwe okuzikiriza abantu be. Mbona ebibbo tebikyakola. Mugende mukole tenti. Gwe musajja gwe simanyi eridadi Nsubuga Kironde. Nawe simanyi Emmanuel Kabali. N'abalala abalinga mmwe mugende mukole. Kabalinga bw'otandise okuba buloka Mukama akuwa omukisa. Bw'oyagala enkuba etonye, bw'oyagala omusana gwake, buloka zo ziveemu, ate sigala n'omulimu gwo mpaka newewankubadde osumba ekkanisa bbiri kyogamba amakanisa omwo temuliimu musumba mulala. Tewali muntu ayinza kusituka wawo mmwe mutuulira bannammwe osumba oti ekkanisa bbiri. Okuziweerezaamu itsoke naye obeera otya nga gwe musumba weeno neeri nga wonna gwe gwaliwo. Kakati weekutulamu oyagala kwefuula mwoyo mutukuvu nti osobola obbeera eno neeri omulundi gumu. Kwegamba essente ezeeno ozaagala n'ezeeno ozaagala. Kakati kuba bulooka. Kuba bulooka mbundo omboneredde. Oboneredde ki? Obudde bugenze nka ngende ku nsonga endala. Ensonga endala gye njagala okwogerako y'ensonga ya Peter Lokech. Peter Lokech weebale nnyo, weebalire ddala. Ebigere ebyatwala Kayihura bikutwala nkubuulirira wano. Lokech ebigere ebyatwala Kayihura bikutwala. Yali Petero yagamba Ananiya ebigere ebitutte Safira. Ananiya ne Safira ebigere ebitutte Ananiya bikutwale ne Safira ne bimutwala. Ebigere ebyatwala Kayihura bikutwala. Njagala mumbuulire mwakutte omusajja mwambya amasasi. Mbuye yali atta Katumba Wamala. Tukikkiriza ye yali atta Katumba Wamala. Emundu gye mwayogeddeko eri wayo nga temwagitulaze. Kubanga mutulage emundu bwibanga bituufu mutulage ebisosonkole kubanga emundu tuzimanyi. Mutulage ekisosonkole nga kikwatagana n'emmundu. Mutulage ebisosonkole nga bikwatagana n'emmundu. Mutulage n'obujulizi kubanga omuntu bw'okuba essasi bw'oti bweppa obuganga bwe bugenda bukomawo ku ngoye zo gwakubye. Engoye zaabwe muzitulage nti zaaliko obuganga bw'essasi eryo. Bino ebintu tubimanyi. Naffe tubaddeko mu security tubitegeera. Wabula olw'okuba Katumba Wamala ye yawonye waali.
kati mugezaako mudayivatinga musobole okumutta obulungi. Katumba Wamala tebakulimba mbw abakukuba oba abakuyiga babasse bakulimba abo bennyini be baali bakutta. Naye olwokuba Katumba Wamala ye waali nga ye yasurvivinga ababe babakutte aba Abiriga eyafa taliko suspect. Abiriga yafa ye talina suspect. Fayiro ya Abiriga eriko Nambooze ne Pengepenge be batta Abiriga ssebo. Mbu Pengepenge ye yayogera ku Facebook. Ate Nambooze yakaaba bubi yagamba ku kirabe nakugamba security esinga be bantu buli ayagala okukola ekintu asobola okukola tebakulimba nti no ina security gwe musango. Wabula abaakuba tebabalabangako kuba Abiriga taliiwo kugoberera musango, Kaweesi taliiwo kugoberera musango, Kiggundu taliiwo kugoberera musango, Kirumira Museveni ye yanoonyereza taliiwo kugoberera musango. Katumba Wamala aliwo ababe babakutte mu weeks 3 katubakubireko mu ngalo basajja mmwe mulimbe bantu balala siffe. Guno omulimbe mulala Kyagulanyi yatubuusa ate nnyo twabuuka nnyo. Mugenda okwogera ebintu tubisunsula tubyetegereza ne tumanya nti awo mutulimbye. ADF buli sawa ADF abasiraamu bonna mubakutte mubamalawo mbuno omuntu bw'oyingira ADF ne bwoba oli mu Kristiani bakukyusa mbule bakuwa erinnya kyebava bakwata abayisiraamu mbu ADF ebyo byennyini Kayihura bye yalinga ayogera wano. Kayihura amawuliro lwa breakinga bati Kaweesi bamukubye amasasi bannamawulire ne bajja ne bamubuuza kiki ogendawa kingoofuluma nfuluma ngenda wali wabakubidde Kaweesi ADF emukubye amasasi. ADF ekubye tannabakulabako ba forensic experts tebannaba kukola gundi okukwata okumanya kiki ekivuddeko. Tannaba kutuukawo okumanya oba afudde kyegamba mumanyi ekiriwo ADF emukubye amasasi. Njagala mutubuulire gwe musajja Gwerokeeki Museveni yatugamba wamma mama weebale nnyabo. Museveni yatugamba be batta Zebula Ssenyange. Abatta Zebula Ssenyange baliwo. Enanga n'agamba tukebedde ku kamera abasse Ssenyange tubalabye naye tulinda president atukkirize tubakwate. Negamba yes drone tuzirabye zibadde zitambula nga ziyita ziti ne ziyita Kawala ne zijja Kasubi ne zikkirira ne zijja gundi ebwayise ne zeetooloolerawo ne ziddayo ku lutindo lw'e Kawala ne ziddayo ne zigwa Kasubi ne zijja Nankulabye ne ziwetasa Apollo ne zikomawo. Kamera zitulaze bulungi ne mukukuba Ssenyange kati tubategedde era tubamanyi. Naye tulinda president atuwa olukusa tubakwate. Lokeeki abakuba Ssenyange baliwo. Abakuba nga tonnakwata abakatumba aba Ssenyange baliwo. Era Katumba tebakudayivatinga nolowooza mbu yabadde akukuba simanyi mbu nno bamusse. Yabadde akukuba eggulu bamukwasizza bendera endala. Bamukwasizza fulaga ya UPDF Land Forces kati olwaleero aduumira Land Forces akyakuyigga Katumba Wamala tebakulimba. Nze nkubuulire eyali akutta akyaliwo mulamu era akunoonya. Akunoonya tebakulimba okujjako nga mutubuulidde lwaki emisango gy'abali abaafa jo tegiriiko ba suspect tegiriiko baabata Kagezi myaka emeka taliiko suspect Kagezi. Wabala okuba Katumba Wamala waali ababe baabase mbwe yakubira ddala omuwala yakuba ku left simanyi ku left oyo ye twamuttiddewo naye bagende beesootinge ne Brenda. Basajja mweffe tubalaba step by step process by process ate ffe tetuli naive nedda ssebo kyobulaba mugenda bitubuulya tutuula bwe tunaffe ne tubisengejja ne tubiraba. Lokeeki ebigere ebyatwala Anania Safira bikunonye
kubanga bakutuwanira mbugwe wakuba biki simanyi Mogadishu yonna wagiswensula yonna wagireka bulere konze kale engeri gyatababaddemu nga yeyebeeredde bweru maybe ajja kujja atukolereyo ebintu ebiriyo oli musajja mukakkamu ng'omuntu akulabye oli mukakkamu oli mwetowaze n'endowooza bw'oyogera amagezi tewatandise bujwanga wa ADF ebigere byatwala Anania Safira bikunonye ate bikutwale ebigere byatwala gwe musajja gwe tugenda kulabako naawe mukomera nkubuuliridde wano ebyo wandi birese oweyisigire n'abyogera lwaki oweyisigire si ye yabyogedde era loka ekigwa obyogera kale okoze nnyo taata weebale kuyamba Katumba Wamala wamma Katumba Wamala tebageza ne bakulimba nojjayo engalabiyo giteeke gyeri sirika ono kawumpuli amala okuyita gwe boddaawo n'osugumbiza n'ogamba eyo alyanzita bamusse owedde nkubuliridde wano owedde ekyo nakyo nkivuddeko alina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa ngenze ku kya COVID-19 bulijjo tubagamba ne tubagamba abantu mmwe COVID-19 project abasajja bali mu kugikoleramu ssente ebintu bye nabagambye eggulu kati olwaleero n'eddwaliro lyanukudde mu birabye leero akatambi akaagala genda ku Kakensa Media eddwaliro lyanukudde bali abawaabi omulambo tetugubawa tulepuke oba omulambo bagenda gusiika kugulya nange simanyi bagambye kujjako nga mutuwadde $3,1 naffe tugenda bakuba mu mbuga z'amateeka okwonoona erinnya ly'eddwaliro mukitegedde anti ffe bwe tubyogera nga mugamba nno tulimba COVID-19 project kati nze leka mbabuulire waliwo omuntu anti ffe tufuna bwino nga waddala waliwo omuntu wa Kiggundu wa Electoral Commission recently yavudde South Africa mbu bw'atuuka e Uganda n'alwala COVID-19 ne bamuddusa emulago bw'atuuka emulago okumujjanjaba abantu abali emulago abatta abantu babadde bagenda mutta olw'okuba wa munene nga waliyo n'omuntu wa Kiggundu akola mu ddwaliro emulago yasimagolinze omulwadde ne bamubbayo ekiro 7 ne bamuddusa ne bamutwala Nakasero njagala muveeyo mwegaana embaabye babadde bagenda mutanga bwe batta aba COVID bonna be battidde emulago olw'okuba yayinamu omuntu ambulance ku 7 yamuddusiza n'emujja emulago n'emuddusa n'emutwala Nakasero tebatta omuntu waabwe abamwe babatta ne muvaayo nga mungangana tubagamba temugenda mulago ne mugenda emulago nkugambye Kiggundu wa isi omusajja yani balina family name bagiyitaani Luswa eddala sijja dyogera nze njagala omuntu aveeyo yeegaane nkugambye bamuddusiza ku 7 ez'ekiro Mulago Referral Hospital ate n'erifaali ng'omuntu Nakasero kugamba kati ekyo kye bagenda otugamba Mulago yalemereddwa ne musindika Nakasero katubakubireko mu ngalo nkugambye bamuddusiza butamutta simanyi oba Museveni afudde nze eyo ssaala yange mwe musirike mwe muteeka amatu ku ttaka omanyi ffe bwe bali nga batusomesa mu busirikale bagamba nti bw'oba oyagala okumanya oba waliyo ekijja mu mayiro ng'emu oteeka okutu ku ttaka bw'oti omuntu bw'alinnya ekigere eri okiwulira wano mwe musirike tulindeko tulabe mpozi Germany egulemere omulambo gwe Germany egulemere anti bamubanja simanyi Germany simanyi Aga Khan buli omu ayogera bibye simanyi mbiwulira Rwanda yebyogera simanyi Kenya Uganda bali awo batuvuga speedi mbu omusajja atudde ku ntebe ya kabaka simanyi bamukutte simanyi omusajja biki simanyi kabaka yafudde ezo diversion mwe mutunule ku kintu kimu
Museveni bw'aba afudde ekyo kitwa waliwo omuntu omwe yankwasiza ennaku yangambe bwati pasita tusabye Sarah Museveni afe nti otyo webale kutusaba era bulijjo ffenna era okuva lwatandika okusaba ffenna tusaba yeye Sarah yennyini gye nsaba nze kankubulira okumanya ndi musanyufu nga Museveni afudde nti ngenda kunywayo ecupa za bbiya 2 nagambe bannaye mukama kati Katonda tayagala onywa omwenge kitegeeza kati ebyokusaba tubiveeko bw'okumanya ye musanyufu agenda kwebaza Katonda ng'anywayo ecupa za bbiya ezi kulwa Museveni kufa nagambe naye bannaye kakati bannaye Katonda omuntu mugambe ki pastor nabadde ngenda kunywa ecupa za biyezi singa Museveni afa naye bannaye bantu mwe nammwe munvuga speed kati gwawulira kifo kyogamba nti nebaza Mukama oba ngenda mu kyaki nensula mu kyaki oba nja kusiiba yawo nebaze Katonda muwe saddaaka bweti oba nja kukwata ente yange njitwale njiwe Katonda oba wabula yagambe chupa ziri wali ngenda kunywa wala gichupa 2 naga Mukama bannaye atono omukazi naye yabadde mukazi yadde musajja lekati nawe kukisussa nkugambye omuntu wa Kiggundu bamudusiza ku ssaawa 7 ez'ekiro ne bamujja e Mulago tebamutta ne bamutwala e Nakasero kakati gwali eyo dduka Misinde kutwala mulwadde wo Nakasero nkugamba gundi ayimini Mulago bw'otuuka e Mulago omulwadde wo tebaagala kumanya oba alwadde ki abamujjawo ba COVID-19 bw'omutwala toddamu Ssemujjunganda yakyogeddeko yagambye bw'ati Ssemujjunganda naye yayambiddwa yabadde alina omuntu e Mulago kubanga yasooka kwodalinga online n'abaako abaliyo ne bamakinga sure nti maama wa Ssemujjunganda bamuprotectinga simanyi mbu yamalayo oba wiiki ne bamumuddiza nga teri yali azzeemu kumulabako ne bamusiibula ne bamumuddiza nga mulamu oyo lwakuba alina erinnya oyo Ssemujjunganda omuttira omuntu n'ababa ku rediyo abaleka mutonya akanzaali oyo Ssemujjunganda omugenderera owuwe bamusipeyalinze owa Kiggundu babadde bamutwaliddemu taba kubanga alinayo omuntu we Mulago ne bamuddusa ku ssaawa 7 ez'ekiro kati ali Nakasero njagala omuntu aveeyo akiwakane bwe batyo bwe babajjanjaba bwe batyo bwe babalaba yayagala kuweza namba ayagala emirambo gigwe nga giwera mutwale abantu bammwe babajjanjabe nze wange mujjanjabidde waka era mulamu wange mujjanjabidde waka kakati waliwo bidiversions byendaba simanyi CBS postinze simanyi hamu atuwadde sente simanyi obukadde 5 mwekamba buulire temugeza ne mutwala kasasiro oyo Museveni twamuwaako obuwumbi bwa sente sente zakabulira mu COVID fo omuntu gwe twagala asobola okututaasa ye muntu atubuulira enzija gye tujjako Museveni ekizibu kya Uganda si COVID ekizibu kya Uganda ye Museveni gwe hamu nawe weewumuze gwomu bukyanga oyogereze sente ngobadde tonnabazireeta mumaze kwekunganya gwe ne bazikwa omanyi buli ssaawa baba bayagalayo omuntu asobola okudivertinga omuntu wa wansi nga bwe baleese bonna bwe baleeta ba Brian White si papa wuuyo kati ate be bamweriiridde kati bateeka waawo ba Miss Kiggundu simanyi mbu nabagagga ezo sente zonna era ziva eri bamanya nti baziwadde hamu azireese era agenda ziwa bo era zigenda kuddayo kati nga naawe oshayalinga nga naawe okola ki nga naawe okomentinga ebyo mubireke bibeerawo bikaliraawo sitagana nti wota ekyo kitaba mukireke kibeeraawo kikaliraawo kiggwe temubitambuza munatuwa kutuuka ddi munatuwa pakaddi ffe twagala kugenda kwevubira si kutuwa kyannyanja olwo bwe kinaggwaawo obukadde 5 bugenda kukola kimu bannayuganda abantu mubakwatidde emirimu gyabwe mubagamba vuga kifuluusi toteka omuntu avuga kifuluusi omukubye omumenya amagulu ezo zensonga z'okwogerako hamu weewummuze era alina babuloga Isima ayomba era Isima ayomba jjamu ono hamu Kiggundu nze era nyimiddewo ku hamu Kiggundu nze omusajja ndi ku hamu Kiggundu ye bamuleka
kugamba nawe omuntu ofunireko woogumira mbuno hamu kigundu tewali njawulo wakati wa hamu kigundu ne Museveni bebamu babalimba sebo CBS tutereddeyo omugagga hamu gwe kakube kumuvuma gwe muleke tomuvuma kubanga bwo commentingako mikwano gyo gyonna bagenda kiraba buli lwo commentinga obeera oyise mukwano gwo naye akirabe mukireke kibeerawo kikaliraawo kikomaawo kife nga bwe mwalabye bino ebyagundi bino ebya Ronald Mayinja yagambye simanya tutereddewo online counseling bw'oba olina kyomugamba owulira olubuto lukujijiira lukulumaluma lukunyenyeera obuukabuuka okirirakirira simanyi mbuno mukubire for counseling abantu bakiresaawo sikiwulira kati baganye nokikoonako ezo diversion muzeesonyiwe tusooke tuwulirize Museveni yafudde naye kyembasaba temunywa mwenge ate nammwe Katonda tayagala munywe mwenge ate bwamutwala mugenda kunywa mwenge kati awo ng'amwongerayo olunaku niba naye muli bazibu ate nammwe mutubuzaabuza mutuvuga speed mulimba omuntu obadde tonywa mwenge wabula Museveni Katonda lwamutwala ekirabo kyogenda okuwa Katonda ate kunywa mwenge banaye so banange mwebereremu all in all obudde bugwayo ngenda genda kusaba byebi nebintu byenjogeddeko abasajja ba Katonda mugende mukole tent mujjo okuweereza nga mumaze okukola mugende muvube obanga nga mukuvuba ife tubeerawo tutya fenga tubeerawo lwaki olinda endigazo zikuleetere mu kibbo nawe genda gye bazijja nawe ojjeyo kale wakiri bwoba olina ekizibu kya mitwalo 10 obeere ng'olinako omwenda nga mu kkanisa ogenda kujjamu gumu okitegedde mu kkanisa mulimu abaana bamulekwa ne mubaleka omwana n'abeerawo omwana mugezi omwana n'atasoma kyokka nga mu kkanisa bawaayo ebiweebwayo ekkanisa ezedda zaweereranga abaana ekkanisa ezedda zajjanjabanga abalwadde ekkanisa ezedda zaakolanga ebintu nga bitambula naye abasumba b'ennaku zino bakodo abasumba b'ennaku zino tebayamba abasumba b'ennaku zino bagaba bugabi saala yokka munange genda Mukama akukolere kakati mwenga tabakoledde Katonda tasobola bawa mmere mu abakola mu ofiisi ye muzatanya ntugamba nti mubeera mukola mu ofiisi ya Allah kati waba tasobola kuliisa beya diployinga ku mulimu gwe agenda liisa ffe batamanyi agenda liisa ffe abeewala eri gwoddira otya omusajja atasobodde kuwa baana be n'ogendayo n'omugamba nti naakuwoolye ng'awaka abaana enjala ebaluma kisoboka kitegeeza bye mutubuulira byakiyaaye mutubuulira omuntu gwe mutamanyi atukolere nga mutabakolera lwaki tasooka kukolera mmwe n'akamere obumere tasobola kaba waffe tubawe emmere wakiri omuntu yes nkimanyi nti Katonda asobola kukozesa abantu era abakozesa abantu okugabirira omuntu ayita mu muntu ng'era sitaani bw'ayita mu muntu ne Katonda ayita mu muntu naye si kusooka tukubira miranga bulaba naye tweyanziza nnyo era nooho naleba atuwaddeyo ttani naye era alinga ayiye ayiye muki ayiye ensaano ku mazzi ayiye biki ayiye mugundi era eno ttani terina kyegenda tukolera gwe musajja gwe ennyumba ya Mukama mwagiryamu emmere ne mugikaliza nga Bayibuli egamba kiri mu kitabo ky'ekyamateeka essuula mmeka kiri mu kyamateeka essuula mmeka bannange ekyamateeka essuula mmeka ekyamateeka 16 obutajjanga mu nnyumba ya Mukama nangalonsa ennyumba ya Mukama eremu okubulamu ekyokulya mutugamba mutya nti kalooko dawuni kana akatono ennyumba ya Mukama eweddemu emmere mugirya mutya bulijjo mutemusevinga okwegamba kubanga mukimanyi buli ssaawa abantu bajja kujja basaabe wamma temuddayo musooke mulinde Mukama temuddayo tulabe obanga tebakuba ebbulooka tulabe obanga kati gwe musajja gwe senga watandika dde okukuba bbulooka senga kati oli luddawo ekyokubiri njogedde ku Peter Lokeki ne poliisi
nga temunnaba kutuwa bakatumba wamala mutuwe abasinyange mutuwe abakirumira abo bo Museveni ye yabanoonyereza abamagala Museveni ye yabanoonyereza kale ye magala ye teyali wa masasi naye abamasasi owakigundu aliwo mukakkanye ku baana b'abandi abayisiraamu musiba kale anti abadde atta abantu mwamuse katulinde tulabe kubanga ne kukirumira mwattayo omu ne mutugamba mbu yatta kirumira mwamutta kati ate mutugamba mbu era bano be bamu ono y'omu era gwe mwakubye ye yatta kirumira ate gwe mwatta mu kukwata kuba kirumira mulina gwe mwattire namuŋŋoona mwamukuba amasasi omusajja mwamukuba amasasi namuŋŋoona ne mumutta ne mutugamba ye yatta kirumira kati ate ne gwe mwasse era ye yatta kirumira yaffe emirundi emeka wama bannayuganda tukoowole Katonda ekirala mwetegerere Katonda mwetegerere Mukama abasumba bammwe bali mu kubakamula ebyawandiikibwa bye basomako mu Bayibuli mubimanyi basoma biri ebyawandiikibwa ebigamba omulaalo anywa ku mata ga nteeze kati kaba bakame mbabuulira kubanga n'omulimi alya ku bitooke bye ate kakati osobola obutalya ku mmere osula enjala ng'olusuku lulimu bagiyita entembo lwe lusuku oluto baluyita ntembo kwegamba alina entembo bbiri mbu yasumba eyeeri n'eyeeno alina entembo bbiri zitandika okussa olwo kaba bakame bwe muteetegerere Mukama tegeera Mukama balekerawo okuba persuadinga mbu okuwaayo kuba Bayibuli etugamba n'okutugamba nti saddaaka Katonda gy'asinga okusanyukira bwe mutima n'abawaayo baali bangi naye yasiima yawaayo eppeesa kubanga omuntu yali talina n'anoonya ekyokuwaayo n'agamba ate bwe mpaayo gomesi yonna ngenda kusigala bwereere naye ng'eppeesa yaligula ssente eziwera n'alikunyulako n'awaayo eppeesa bwe yatunula yagamba Yesu nga yagamba eyawaayo bonna abawaayo ye yasinga okuwaayo kuba yawaayo kyalina ate ng'akijje ku mutima waliyo yali awaddeyo akakadde naye ng'atudde ku bukadde 7 waliwo eyawaayo omutwalo naye ng'atudde ku mitwalo 5 oyo teyawaayo kyayina yawaayo ku kyayina ono yawaayo kyayina yawaayo peesa bonna n'abasinga ne bamuwa omudaali ate nga gwa Ocean si gwa Nalubaale si gwa Katonga anti mmwe omugaba gya Nalubaale Katonga Kagera oli Katonda n'amuwa n'omudaali gwa Ocean ogwo gwo bwe baba nga banaagukuwa gujjira ku loole vaku okujja mmwe gye bateeka ku sowaani simanyi ku lusaniya ono ne bamuwaako lusaniya ne bamuwaako ogugwe ogwa Ocean nga bw'owulira Ocean gujjira ku lukululana nga muzito guli mu konteyina tesituka ne babuuza oyo ye yawaddeyo obukadde 5 nti yaani oli yawaddeyo eppeesa ye yasinze okuwaayo kuba yawaayo mutima mugende mwesomere enjiri ezo otherwise bakyababba nnyo mbuno okukusabira ssente okusabira mitwalo 5 awo n'alyoka kukuba ekibuuzibuuzi waliwo yasabye n'agamba nti Mukama Katonda wa Pastor Wile Mponya kwegamba gwe nawe n'okimanya kati awo Pastor Wile yekka nedda munoonye Katonda oli bw'aba yakimukoledde noonya Katonda Pastor Kayuwa w'ennamirembe Katonda alina phases zajjawo nyezaamu abantu alina ebintu bye yajja akola waliwo omusajja awe wa Pastor Kayuwa yali yalwala ne bamukebera munda simanyi internal organs zonna ziriko cracks simanyi emu yebase kuginayo endala yewuse kuginayo endala eriko ekizimba endala tekyakola n'agende wa Pastor Kayuwa Pastor bangambye okola ebikulu n'ebyamagero nyamba mukwano Pastor namugamba genda oyimirire wali malayika w'ekkanisa eno ayimirira wali ali wali atudde wali genda wali omugambe buli kyoyagala
Ennamirembe wano genda yobuuze omusajja n'agenda Pastor Kayiwa we yamugamba n'atuukawo n'ayogera byonna bye yali ayagala n'abyogera bwe yakomawo Pastor n'amugamba genda bakukebere bagenda okuddayo gundi okumukebera ng'omusajja mulamu nga byonna biteredde byonna internal organs zonna nga ziteredde katono omusajja ye n'amanya mbu malayika w'ekkanisa ayimirira wali buli lwe yajjanga ng'agira agenda wali tebyakola kati buli muntu alina okuyitibwa kwe ayina lwe yali alina omusalaba mu kkanisa wakati gino mbanyumiza myaka gya 9 awo emyaka gy'ekyenda yali alina omusalaba mu kyaki wakati ojja n'amazzi go okuva ewaka n'ogasabira n'ogateeka wali ku musalaba n'ogajjawo n'ogenda ogakozesa ewaka n'owona naffe mama yagaleetako ewaka nga ndi mu kyalo mama yalinnya n'agaleeta ng'eyo feezi ya mukama kuwonya bw'atyo yatuuka ekiseera mukama n'amugamba ogwo omusalaba gujje mu kyaki kubanga abantu omusalaba gwe baali bafudde Katonda nga tebakyasaba olw'okuba bakizudde nti okuwonyezebwa kuli awo buli omu ajja n'amazzi ng'agira ateekaawo ng'addayo eka ng'asumululwa n'amugamba ogwo omusalaba gujjeewo n'agujjawo kati wetegerere Katonda nga Katonda yayogera naawe yakuluŋŋamya si kumutegererera mu muntu omuntu omulala Katonda amuteekawo just kukuyambako Katonda okukugaidinga kubanga okay omuntu ayinza okubeera nga alinamu divine power just n'akugamba kigambo ky'amagezi waliyo kye bayita ekirabo ekigambo ky'amagezi n'okutegeera nagamba kati kola bwoti kati mwatandise enkola Pastor Wile yagamba omwana ateeka amazzi olumu ojja gateekamu gagaana okukola nawuliddewo agana amazzi gawonya owa covid nange leka ngateekemu ojja gateekamu bigaana okukola kuba ti gwobwongo bukugenze kukuteeka ku mazzi ogasabire ogagire nga naye okikutte kikwate ku luno Katonda ajja kuba agamba kirala buli muntu ayinza okunkubira neefuna ekigambo kye kirala nekugamba genda weesabire genda osibe essaawa 12 osabe era nagamba munnange kyavuddewo nebaza Katonda waliwo omwajja n'akunnyonnyola ekintu n'owera nga tolina ssaala ye n'omugamba genda mukama akusumulule enke nagamba waliwo omukyala gwe twasabidde wano eggulu yabadde azibye omumwa nagenza okuddayo eka nga bba wankubira nga ngamba ayogeddeko leero bwe bamuyita awoona omumwa gutadde ayogera so naye nga mutegeere Katonda si buli kimu kukutegerera Katonda from A up to Z nti gwe tolina ky'omumanyiiko wabula kuba okimanyi olina ennamba ya pasita wojja mukubira kati kabababbe kababakame anti ninkyawandiikibwa kimugamba amataba gakama mu nteeye mwe basajja bakatonda mugende mukole tenti kumwe tekuli yaweereza kwenkana Pawulo kumwe tekuli agenda kuggulawo makanisa genkana naga Pawulo tewali agenda kwogera na Katonda nga Pawulo yenga yakola mwe baani abatakola katusabe ayi mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza mukama olw'ekigambo ky'olwaleero mukama abasajja bo e Uganda abakozi bo mukama bakakkanye ku baana bo bakakkanye ku ndiga ne bazikama nga tebaziwa biwata bakakkanye ku nte ne bazikama nga tebaziwadde mazzi mukama kyekyo ekiri e Uganda ate mukama nkwebaza omuggalo guno gwa covid nga tuli mu mayumba gaffe tuli mu karantini muggwe mu kigo kyo mukama kwata olweyoyera abasumba waliwo omusajja wuyo mukama yagambye bwati nti yaboneredde ali mu kukuba buloka muwe omukisa buloka ze ziwe omukisa oyo mwawule oyo musumba muwe omukisa mukama buloka ze azitunde yagambye ayagala miliyoni 2 atandikewo akaduuka biri ebyokukama abooluganda abivuddemu yagambye mboneredde mukama webale mubonereza webale kumubonereza wamma Yesu kwata olweyoko oyere kwata enkumbi okole mukama koola
kola mukama bayibuli egamba kyotasimba ogenda kisimbulula weebale mukama weebale Yesu leka abasumba abo bagende bakole balekerawo okubba abantu mukama tusaba ekkanisa eddeyo ku musingi mukama omuntu aleete kubanga abulesinga n'ekikalu kyayina ate nga n'oyo amubulesinze n'ekigambo Pawulo bw'atyo bwe yasomesa nti twababulesinga n'ekigambo nammwe ne mutubulesinga n'ebintu ebikalu mwebale mukama abawa omukisa naye ekikulu kyaffe si kyakubajjako bikalu byammwe bye mulina gy'emyoyo gyammwe okubala ne mwongera okubala mu nsi ey'omwoyo musobole okukula mu mwoyo musikire obwakabaka bwa Katonda ekikulu si kuwa ebyo bye mulina ffe tetwajja kubabba Pawulo bw'atyo bwe yasomesa weebale mukama leka ekkanisa eddeyo ku nnono eyo mukama ekkanisa y'ennaku zino abasumba bali ku kompetitioni za kuvuga mmotoka nnene abasumba bali mu kompetitioni za kusula mu nnyumba nnene abantu bali mu kompetitioni mukama za mukazi asinga okunyirira bamanyi n'okubagoba bamanyi n'okubagoba gwe yalokoka naye ye mubi kati alina okufunayo omukazi agenda okutulanga mu nkiiko z'abapasita nga muwanvu bw'ati kubanga ono omumpi kati amuswaza mukama bebyo ebiri e Uganda okubeera omusumba w'amaanyi olina okuba nga olina rediyo ne TV bw'oba tolina rediyo na TV toba pasita mukama competition eyo yereetise bano abantu okubba abaana bo bakkakkanye ku baana bo bababba mukama yongera okunyweza bwe kiba kyakunyweza lokodawuni mukama gibongere bagiwulire gibongere mukama gwe kasitoba nga okoola kanisa kasitoba nga ogenda kukola ebyobufuzi mukama mu lokodawuni eno koola mukama wawaagulira bayibuli egamba nti ogenda kuba waagulira enzirugaze oziggyeko kyotasimba kyonna nga kyakwata ku muti ogw'ebibala enzirugaze mukama bwebanga eno tayimu ya lockdown mukama oli waddembe n'okujongerayo lockdown okoole Uganda eyoketinte tugenda okuva mu lockdown nga Uganda yazzeeyo ku musingi mukama weebale mukama Katonda wa Isirayiri mukama koola ekkanisa koola ne leadership ab'ebyobufuzi yonna mukama yisaayo olweyo mukama yita mu palamenti omwoyo mukama yera mukama genda mu ministries omwoyere mukama genda waggulu mu cabinet lero mukama wali cabinet vira ddala ku mutwe waggulu kirira mukama bonna ogende mu kanisa yonna mukama yera mukama kalimbu ave mu kisibo mukama Uganda etereere omwezi guno ogw'omusanvu mukama twagukukwasiza mukama tuba mu driving seat mukama tulina n'amawulire ge tuwulira mukama Museveni bw'aba yafuddeeyo yessaala yaffe bw'aba tannafa mukama Museveni twagala afe mu linnya lya Yesu si ye yekka famire eyo mukama ekyatuka ku famire ya Eri mukama kyekiba kituka ku famire ya Museveni yes n'omulembe gwe bafe nga bato bayibuli bwetu bwe yasomesa wagamba Fenekans bajja kufa nga bavubuka ate nga momboze nga bamasikini basabiriza Sara yennyini mukama gyensabira generation ya Museveni mukama Museveni afe mu linnya lya Yesu mukama Museveni afe ffe tetufuddeeyo mukama Museveni afe ne generation ye n'abazzukulu b'abazzukulu be babeere momboze mu linnya lya Yesu ekyo mukama nsoma byawandiikibwa ne bwe naasigala nzekka Sara nja kugikusaba kubanga mukama ffe tulemereddwa tujja mu maaso go mukama eggwanga eryo si lyaffe si gwe wali wabajjajjaffe si gwe wali tuwa mukama tetukyalina na buyinza butambula tokyayinza na kwevugira ku mmotoka yo oba ku pikipiki yo oba n'okwetambulirako ebibyo tebikyasoboka mukama Museveni mukama Museveni afe era obwakabaka bwe obukulembeze bwe bumugibweko mukama bumugjeeko ate ne mu lubu lwe obugjeyo nga bwe wajja mu lubu lwa Sawulo mu lubu lwa Sawulo eyasigalawo bayibuli gweddamu okutulaga yali mulema omulangiranga mulema mukama bwotyo bw'oba okola generation ya Museveni leadership ebaveeko ekyo mukama tukimaliriza mukama olw'obweraliikirivu obuliwo twongera okukusaba yongera okukuuma
Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi mukuume Mukama mwetolozeeko olugoolo Mukama bali abakuumi abali ku Elisa batransferring Mukama badeploying Mengo badeploying ebbanda badeploying ebbanda Mukama badeploying wo Mukama nga bwe bakuumanga Elisa bwe batyo baba bakuuma Ssaabasajja Kabaka amagenda ge n'amadda babeerenga naye obukuumi bwo ng'afuluma ng'ayingira babeerenga naye mu linnya lya Yesu mwetolozeeko olugoolo omuwe omukisa omuwe obulamu omuwangaazi omukkusa obulamu mu linnya lya Yesu. Mukama n'abalwadde tubasabira bonna gye bali mu linnya lya Yesu. Tukwebaza Mukama kubanga okola otambula Mukama osumulula abantu yongera okusumulula abantu Mukama yongera okusumulula abalwadde Mukama abantu balumizibwa abantu balina ebintu bingi Mukama abantu balina ebintu bingi abantu baliko amalogo abantu balina amanya g'ekizikiza balina ebibalondoola balina endwadde ez'enjawulo Mukama sisinkana abantu mu linnya lya Yesu. Mukama basumulule Mukama basumulule abalwadde bajje ku kiriri abalwadde bajje ku kiriri Mukama mu linnya lya Yesu. Mukama abantu basisinkane gwe gwe baagala kati tewali mulala Mukama waliwo ababadde ku mpeke za sirimu nga tebakyasobola zifuna Mukama basisinkane CD4 zaabwe Mukama zinywerezaawo Mukama zinywere mu linnya lya Yesu baleme okufuna ate setback mu bulamu bwabwe bawanirire Mukama basobole okuwangula ate bayite mwene embeera mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tujja bikuddiza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe bale Katonda wa Isirayiri ekyala Mukama yongera okutweraga tukutegere Mukama leka abantu bano bakulabe Mukama abantu bano basisinkane nga bwe wasisinkana Pawulo Mukama bano abantu bw'oba obasisinkana kubanga kati n'abababuulira enjiri bababuulira birala oli akubuulira ekigambo kusinziira ku bizibu bye ebiri ewaka bw'aba talina school fees abaana balwadde n'anoonya ebyawandiikibwa nga bigenda kumuyamba ajja afune school fees. Yes batubuulira njiri bwetyo ya school fees kubawa kati ne tukwatibwako ne tubawa nga batukama bukami Mukama ekirala ne Mukama ankuwaabirira mu nnyumba yo mwaweddemu emmere Mukama mu nnyumba yo mwaweddemu emmere abasajja bagira ne bagimalawo kati Mukama genda obabuuze lwaki ennyumba yo ebulwamu ekyokulya. Weebale Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama. Amiina amiina. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa mwenna Mukama basisinkane mwenna buli omu nga bw'ali mugende musome ekigambo kya Katonda mwenoonyeze Mukama omwetegerere nga ggwe tukkiriza nga bw'otatumanga muntu ku akawunti y'okugirayo ssente nga ggwe ogenda n'ozegirayo nga bw'otawanga muntu ku ffoomu yonna nti akuteereko siginica ye bw'otyo bw'oba okola ewa Katonda weetuukire ggwe oba weesayiningira buli ky'oyagala si kutuma muntu. Gamba nti ayi Mukama mpulidde ekigambo kyo olunaku lwa leero nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose era Mukama ndokose mpa omwoyo wo omutukuvu annuŋŋamye sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama akulokodde kyoba okola kiri kimu tandika okuweereza Mukama tandika omunoonya mu mazima ne mu mwoyo awo ojja kulaba ojja kunyumya ne Katonda ekyo nja kibakuutiranga bulijjo. Dawudi yamubuuza wama Mukama ŋŋende n'abasanga n'abawangula n'amugamba genda Saala ng'ate kunyumya. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire nsigadde nze ASP Asiimo Wire tulina YouTube channel eri Asiimo Wire Bible and Politics osobola n'okugenda n'osubscribinga no problem kubanga waliwo videos endaba ziri mu 1K abalabye naye nga si be basubscribinze ng'abalabyeko bali 1K plus ate nga abasubscribinze bali 300
what. So please, even you can subscribe. You never know. Maaso eyo bwe kinaaba n'ekya ssente tujja zifuna, naye kati tetuli ku ssente, tuli ku njiri kutambula. Ne ku Facebook musharinge message etambule nga bulijjo. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigadde nze ASP Asiimwe Wire, mbaagala nnyo, mweraba.